olutalo lwa Mudra ne Kapakati luluno so ng'ate ye omukyala Sheebah Kalungi asekeredde Cindy namugamba kati yafuga. Jose Chameleone ne David Lutalo nabo mbakuleetedde wabula ye poliisi egamba erina ebipya byezudde ku kufa kwa iculi byonna mbikuleetedde. Butereevu mukwano gwange nkwebaza ggwe yeekumira ku Kika Media nti okola kyamaanyi nnyo nono ddala. Genda maaso subscribinga, likinga, genda mu comment section commentinga ate obenga onkoledde ekisinga. Butereevu mukwano gwange ntandise n'omukyala Kapakati ono nno ng'agamba waliwo abayimbi abamuwa plastic smile naye yabaguddemu era agamba mulekeraawo mukikomye mumubuzaabuza. Muno nno agenze maaso nanokolayo musajja mukulu Mudra. Jjukira Mudra ono musajja alina its zokka zakuba wabula okuva Kapakati lwe yavaayo n'agamba Martha Mukisa nti mwanatu ekivulu kigenda mmutuulamu. Ono azze alumbibwa abayimbi ab'enjawulo era nga muno mwe muli Mudra. Kapakati agenda maaso n'atugamba nti buli wapostinga ate Mudra yasooka okubanga amuddamu wabula amuddamu mu mbeera nga ya ego nga mwinako akanugu wabula tamanyi kanugu kavaawa. Kapakati agenda maaso ne yeebuuza n'agamba lwaki omusajja omukulu ng'ono yeegatta mu ntalo z'abakyala. Jjukira nabagamba nti ebiseera ebisinga music etambula nnyo nga mulimu beefu era abayimbi abasinga bakozesa omukisa ogwo okulumba bayimbi bannaabwe basobole okutambuza music waabwe. So kakati Kapakati agamba Mudra twesonyiwe nze nine Martha Mukisa ate n'ekyenjogera kituufu Martha Mukisa abadde talina nnyimba ziwerako zagenda kubanga ayimbira bagenda okujja mu konsati ye. Jjukira bambi omukyala Martha Mukisa alina konsati ye era ng'agituma Martha Mukisa sisaaga konsati mugendeyo mumuwagire abalinze. Wetweyongerayo mu maaso mukwano gwange njagala okutegeeza nti David Lutalo alinawo akayimba ne Chameleone. Osobola okanoonyako kayitibwa Salawo kayimba kalungi lyrically maturity zonna lyrics ziri nice amaloboozi gali good. Of course tumanyi Chameleone taleeta kintu kifu ate ne David Lutalo kyakola akitegeera. Kale wetugendeera mu maaso omukyala Sheebah Kalungi jjukira wabaddewo ekibiina kimanyiddwa nga Woma era kino kibadde kikulemberwa omukyala Cinderella baby wabula Sheebah Kalungi yagaana okwegatta ku kibiina kino. Jjukira emabegako wano bano balina entalo zaabwe nga Sheebah agamba asinga Sanyo era bali bagalana tuwamu kabato wabula ate abantu babagwamu naga bano bagala tulyamu ssente mwana tuni babivulunga bwe bityo ne bigendera awo. Wabula omukyala Sheebah Kalungi saawa zino ali mu Uganda Musicians Federation era nga eno yamaanyi okusinga ku Woma era kati saawa zino Cinderella Sanyo baby ali wansi wa Sheebah Kalungi wabula Sheebah Kalungi agamba taliwo kubanga ate alwanisa Cinderella wabula balina kukolaganira wamu bazze kubanga ate bakulaakulanya industry eggwawo bagamba bazze kugirwanirira nabo babeeko ne gye baddukira nga bafunye obuzibu. Tukimanyi bulungi nnyo wane Uganda osanga omuyimbi nga mbutuufu bayimbi banne balina kwekuŋŋaanya ne basonda ssente okusobola okumujja mu kkomera. Bangi abayimbi bazze babasiba naye nga abayimbi ate balina kwekola mu mulimu. Omuyimbi n'alwala nga abayimbi balina kwekola mu mulimu. So association eno webaawo Music Federation eno ejja kuba nga ate eyambako mu bizibu ng'ebyo. Kyenyinza okugamba eno federation yayodde abayimbi nkuyanja. Abayimbi bangi nnyo abali mu federation eno yadde nga federation eno abamu bagirabanga negative idea bagirabanga ezze okukola ebirala. Jjukira erimu gavumenti ate ekintu kyonna bwe kibamu gavumenti abantu abasinga bakirabamu negative ideas. Wabula ye omukyala Sheebah Kalungi agamba talina buzibu ku Cinderella bakolere wamu yadde nga ali waggulu ku Cinderella mwetegefu okubanga akola naye era asobola omutuukirira ne boogera ne balaba engeri gye batwala industry maaso. Kintu kye ndowooza nti kintu kirungi. Sheebah Kalungi saawa zino talina biifu na muyimbi yenna kubanga abadde trendinga abadde Spice Dana naye batulaze nti bano baddiŋŋanye so kirungi nnyo ekyo.
eyo nno mukwano gwange twavuddeyo dda kati tuli ku mukulu Kalifa Aganaga. Mabega kawo nabawa muwega Kalifa Aganaga nga we yali agenda okuba DJ omu yali akuba ennyimba z'aba Nigeria. Abikoye jukira Kalifa Aganaga ono mwana tu amaze akabanga akawererako ddala ono nga tafulumya iti neemu nga talinayo luyimba n'olumu. Wemansi jukidde bulungi waliwo oluyimba lwe yakola ne Jose Chameleone. Oluyimba olwo lwakola bulungi naye bukyanga amala oluyimba olwo collaboration eyo mwana tu tazanko oluyimba ne lukubanga olwo. Lwaki simanyi naye ye agenze mu maaso naawe ensonga ye n'agamba ekijanye muziki waffe okutambula ku katali lw'ensonga ba DJ bagenda ne basuusuuta nnyo abayimbi aba Nigeria n'oyingira mu bbaala nga bakuwa Nigerian music yekka. Ekintu kye ndowooza nti kituufu, Nigerians are taking our platforms. Era Kalifa Aganaga avuddeyo n'agulawo olutalo officially n'agamba agenda kulwana ne ba DJ abakuba ennyimba z'aba Nigeria komokomu n'okuba ennyimba z'aba Nigeria 10 ng'olw'omunnauganda lulimu lumu obuba buli az'amaanya. Era ye DJ Alan yabadde aziguddemu awo ku bbala ya Happy Boys side awo tulaawo. Kalifa Aganaga yabadde azimutuuzizaamu lwakuba music w'aba Nigeria kyokka nga ne wane Uganda tulina music omulungi kubanga wetunira abaana ng'aba John Black, Rick Man, tulina mba Liam Voice, tulina mba Unknown. So toyinza kungamba nti oyo music mubi. Era ndowooza federation eno yabadde etandikira ku bintu ng'ebyo. Wabula wetuyongera mu maaso muganda wange iyo poliisi egamba erina obutambi footage gwe yafunye agenda okugiyambako okubanga ate enoonyereza. Era bagamba already bamaze dde okulaba ku footage omu ng'alaga omutemu ono oba abatemu bano engeri gye babaddemu nga balinda musajja mukulu ono okumuyisaamu amasasi. Kigambibwa mbw'ono mwana ttu yakubiddwa amasasi gawerako nga 8 wabula amasasi 6 ge gasobodde okuba nga ate gajibwa mu mubiri gwa iculi. Okusinziira ku footage poliisi yo egamba abasajja balabibwako 2 wabula nga bali ku ssimu balina gwe boogerezeganya naye. Wabula kati poliisi yeebuuza ani eyabadde aba information engeri Ismail Iculi yabadde atambulamu. N'ekirala poliisi omutwe gugiruma yeebuuza dereva yasobodde atyo okubanga ate awona akabenje kano n'ava mu mmotoka nga tafunye kisago kyonna ng'ate dereva waatuula nawo walaga nti wayiseewo amasasi nago gandibadde gamukosa naye dereva talina kisago kyonna. So poliisi ekyamukuumye nga weekola okunoonyereza paka ng'okunoonyereza kulina we kutuuse then balabe ate ekyokolera dereva ono. So nkwebaza nnyo gwe mukwano gwange agamba nti eno gye nfiirako okola kyamaanyi nnyo nange nkusuubiza okutuusa kamawulire genyini ge weetaaga okumanya. Genda maaso subscribinga, likinga, commentinga ate obulamu bwe butambulire ddala bulungi. Nsaba Mukama Katonda abankuumire mweraba.